Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azibye right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Unfortunately, mbera nakatali kokwogera n'omuntu ng'omukyala ankubira. Naye babiri libeera ddogo. Okimanyi ekyo? Nze nakyali wange buli lwabeera mu bwenzi. Omukazi amukubira. Buli waba agenda otandika baati. Instinct z'omukazi. Omukazi amukubira. Kyekyo kiba kitegeeza nti Katonda. Omukazi ono amubuulira. Ate nakyali wange omulala. Yagenda ne yeegatta n'omukazi. Naye nga tebanneegatta yawulira ebiwuka nga bimutambula. Biwuka ki? Like ngo whatever kaawo ngo kibeera mu bwongo. No kibeera mu bwongo. You feel like insects are moving you. Ebiwuka nga bimutambula. Kati yagamba naye kiki?
okiwulira Taliwo. obwongo ne bumugamba nti alako omuwala mulwadde naye muno abantu mwe balemezaamu n'asiga ne yeegatta n'omuwala n'agenda omukebera ng'avuddeyo ng'era baagenda n'omuwala babiri omuwala nga mulwadde omulenzi yali mulamu naye ndowooza engeri gye kaali nti kaakamuyingira anti tomanyi nti baleeta eddagala lya gondi yaddamu yagenda ku gundi bagiyita prep ye omusajja wange yali ku sipaaka awo omumanyi naamira eddagala oba olimira wiiki nnamba oba omwezi mulamba ng'aloota bajjajjaabe ng'abamuyita ng'alaba oguva olwo yagumira ku mukazi we yagamba talidda mu bwenzi basooka ne bamulaga sayini y'ebiwuka owulira ebiwuka bikutambula bajjajjaabo olwo babeera bakugamba namugaa nti naye obwenzi nga tebuviikako kozesa obupiira nagamba ani amugamba nti obwenzi tebuviikako nze mwennyini kuba lwaki tebukuvaako ye nga mugaa nti obwenzi tebuviikako lwaki nga bwe wakiraba wani tebuviikako experience wagirabawo eyo naye amagulu ganfuuyirira tuula waliwo eyakuteza omusipi obuzibu bwe nnina n'okutuula entebe gye njagala otuulako eriko amaggwa kati buli lw'onoonjoganga nga nkukuba layini eyo nti mpulira amagulu nnyimiridde nnyo nkugamba tuula nga nkujjukiza nti kuliko amaggwa ku ntebe osobola okugatuulako oba oggajjawo sijja kugatuulako kimala leero nina obuntu kati sooka oggyeko tulina ate emboozi gye twagala onnyumya nga teri ku kamera wabi nina obuntu bungi obuntu tolina bungi nina mmeeya Echiddako ku executive meeting. sigweka akozesa essimu ne mmeeya akozesa ssimu yakutta atya nedda vidiyo zo zikwata bubi by the way nti vidiyo agikwata nga ki ng'oli wansi nnyo ng'oli waggulu nnyo wansi nga ffena tulabika bubi nga tulabika bubi tutya wallaayi gweka akwatisa essimu atufaananya obubi nyenda kikulaga olabe n'abalala oba olowooza nze zeka akwatisa kamera ne gundi nesayimo ne Shalom yatandise kamera naye abasigadde bakyakwatisa ssimu essimu zikwata naye bakwata ekifaananyi saagala obeere analog nnyo essimu nazo zikwata nabo bakwata naye ekifaananyi nga kiringa kya kamera jawo nga kiringa omaye essimu gye tukozesa okukwata tukwatisa 16 Pro Max 1 terabyte ekifaananyi kya oyo ye ggwe nedda mukwano oyo ye ggwe kyeyali ayogerako nti bannanga abatamanyi kukwatisa masimu mundekeemu oyo ye ggwe nedda oyo abeera ye ggwe kyenjogerako nkitegeera so mukwano stop it nedda oyo ye ggwe kkiriza nti oyo ye ggwe mukwano njogedde bw'ofaanana mu kamera that's you kati mu kamera oyagala bakufuule mweru nnyo nedda si kyeŋŋamba oba oyagala bakuwanvuye kamera alina engeri yenna yina gy'aba atufaananyizaamu kinnyonnyole tukitegeere tuba tufaananika tionalinalina nga tuli awo naye meya bwatukwata ye ogamba kyokala ye atuteekamu ki tewali yadde kyatwongeramu naye atukwata bulungi kkiriza oyo ye ggwe balirwa kuba bakuteekamu omuzigo tewali kye banteekamu oyo ye ggwe Zubedah you are black yes I'm black that is originally you kuba ffe ne tufilteringa kati gwe oyagala mu filteringe bemma mu editing amwongerayongeramu akazigo tewali yadde Zubedah tewali yadde kyetwongeramu kkiriza abantu oyongeramu omuzigo ayongeramu oyo wa video na bifaananyi tasobola butayongeramu
oyongeramu go ayongeramu mukiriza muganda mukyusemu akuwe ku kifaananyi kya forigin kya short and big olabe bwe twali tufaanana lwaki abala tetubateekamu naye yateekabukko obuzigo tewali kyatuteekamu lwaki abala sibogeddeeko lwaki njogedde ku Mutyaba anti oyagala yiikiriza Mutyaba nga muyiikirizaako wamma Mutyaba you are doing a good job Mutyaba keep it up change kyusaamu kyusizaamu ddala Mutyaba wamma you are doing a good job omuntu atakwagala ye muntu atayagala kukugamba bazima Mutyaba waffe okola bulungi thank you are very much so bannange njagala okwebaza papa Misachi yatusiibulula luli ne tuli emmere mami Saala yatubudaabudaawo Mutyaba yanswaza mwana yali emmere naye weewuunye yandeka obe sowani nga mmeka yandeka Najati n'atuwa ebintu Hajati Sauda Naluta n'atuwa ebintu ye bannange amatanga sinalaba abaana bwe bagafumba pozi gayidi asije amata bagambe mwina galya ku yidi Mutyaba yatugamba teeka lyakuganywa ku yidi nedda Mutyaba watulimba waŋŋamba amata gakunywa ku yidi kishigwe okay katuganye ku yidi obadde kati olwo oli mu message katulinde yidi zaga nga bwe baŋŋamba era abadde gaterekedde yidi Hajat Sauda Naluta how are you are very much thank you very a lot yeah kati oli otya nejjo nabaddeeyo ng'era nsiibuluka wadde osiibulukiddewa nammere eno mu kiteezi emmere batuusizaawo si mu kiteezi ate nammere oyita mu kiteezi ate saayise mu kiteezi wayise kasangati wano empereero wano kyenkunyonnyola bw'oba wayise empereerwe oyita mu kiteezi oyitawo saatuuse mu kiteezi mu Lusanja wayiseewo saatuuseeyo ennammere yewa nammere kitegeeza alimu ebitundu bingi nze olwavudde bwe nti kweyo ba erihamu gye baateeka sayidi zeeyo awo nalidde emmere awo mwalidde emmere ebyoka batuwa sumbusa z'ennyama kati gwe ssanyu lyakubaidde mu sumbusa z'ennyama ngitaddemu capati n'egizinga wamu kate tufe n'etwala feeyi wulira ebintu ebisanyusa abantu munnange njagala nnyo osumusa ennyama nga gigasse ne capati naye kati ndowooza ekiri mu lubuto olwo katumbidde kati keekutte lwaki eyo eŋŋano yonna oyinza ogiteeka mu lubuto yeba naye exercise waziviirako ddala naye olabanga ejja breathe out siina kyensibye jjukira nsiina kabasito oyambala n'eggata temuli ggata empale waki ogisika n'ogiteeka eyo waggulu nze nyambala pepe kale tomanyi nowali empale z'abakazi nga za pepe kale okuba mu pepe kale za high west n'ogisika eno kati nze oluto lwange lwasigalako kano wakati naye eno wansi tekyali yadde kintu kyetulaba kirala nekyotunnyonnyola kirala baisoke amayiba ga kirungi okwegumya weegumye mukwano weegumye banaye naleese engoye za Idi nsaba kumpagirako wali ku Mimi's Glamour ku Saapolo Mimi oyina edduuka ku Saapolo ate lino Jibs eno ly'abagole Jibs eryasookawo Jibs kyava ku kyeri erinnya liva Ragiba yani muwala wange Ragib Gibbs edduuka wali bbula muwala wo Gibbs kekali ke wagambye nti abantu abasinga obugagga naye Zubedah omanyira akantu ako kanyiizizza abantu ako badde balina kunyiiga wagaye mbu omuwala abasinga obugagga alina ne kampuni yeyiye abantu ne bagaa tekisoboka omanyira era omanyiira
ko gwe n'ogamba ki? Nze ndiwo okuseka mpunda benziriŋŋana. Aha. Nasigadde kuwuuna. So bannange shaliya zaatuuse olunaku olwajjo kubanga ennaku zino tulina ebizibu. Bannange Egypt Air tetulina we tuloopa. Emigugu ne bagireka ewiiki nnamba tetulina we tugamba nti tukube essimu weeti tolina woowambira tolina wo nedda tekisoose leero tekisoose lwa lutalo. Nakirowoozezza mu kwegulo kati munaagenda muwummula. Abawummula bagenda era nakati bo badde batambula. Aganaafiirwa Mutyaba. Teri kiriyo. Batambula nakati abawummula. Mutyaba tugenda. Mugenda ddi? Epo nga mmeka? Tugenda Epo yakimanyi. Anti mutuwe ddeeti entuufu. Kuba tulina ssente ze twasuubiza omusajja. Namugamba kyemugenda tugwako bubi. Mutyaba sagamba ddoozi basabe. Ssente tuzibawera ku kisaawe. Lwaki? Be mutuka ne mutugamba olutalo lwanyiinyiitidde. Ssente zaffe ne muzirya. Ssente tuzibawera ku kisaawe wali. Ekirungi mugenda wa Mutyaba. Naawe nnyinza okuwaayo nkuweyo ka pocket money. Mpayo 13. Sijja kuwa. Oli mugagga. Olina kati amaduuka nga 3. Jibbles. Mimi's Girama. Neki? Executive Media. Omuntu Executive Media duuka ki? Duuka litunda ki? Litunda mu Sebo mutunda engoye online. Mutunda engoye ku YouTube yammwe. Mutunda online. Muinako gundi bagita merchandise shop. Nakati ko wakuguka ngoye. Kintu gwe kyewategeera. Kyenategeera kyemmanyi ng'oggyeko tambuza omumwa. Mmanye engoye. Otambuza mumwa ku mumwa kw'olya. So kati bannange shaliya weeziri. Kiri mu nnaku ezisembayo bannange. Ntyamaanyi. Kama Katonda nsaasira. Mutyaba tunulako eri olabe. Mutyaba oli mu nnaku 10 ezisembayo. Ze nnaku ze bayitaani? Tusigazaayo ennaku mbale. Waliwo Kayima we yaŋŋambanga nti bamalayika bajja ekiro ekyo era tebakkiriza kwebaka oba otunula. Ama Mutyaba ekyo bakiyita batya? Turukadiri. Kayima ezo ennaku ezo era ezo ennaku teyakolanga nti bamalayika babeera bazze. Ebiseera teyakolanga. 23, 25, 27, 29. Ziri ennaku 5. Kati ze zino ze tulimu. Ekitegeeza essaawa yonna. Ekiro kyonna tukisula tutunula. Kati wasuza otunula ng'osaba layira. Oba osaba ng'oga layira Turukadiri ensange nga ndi ku musaalo. Layira Turukadiri be bamalayika. Mbuuza bubuuza. Wamma munyinyonnyole Mutyaba sinika nnyo ebinnyo byo. Sinikira ddala. Mutyaba sinika ebinnyo bye eby'ente. Oyo nno g'omanyiire saa zino ekiro n'asaba nga dduwa z'asaba azimanyi mukwano. Asooka okukwatako mumanyiire empola. Nankwatako batya? Asooka Mukama akukkakkanya. N'akukkakkanya. Ndowooza kati ze wasabyeko ekiro. Ndowooza kati aba akukakkanyirizaamu. Ndowooza ze wasabye ekiro kati. Obusamu tebutukkiriza kusaba ssaala mbi. Abatonda basabirayo mu ssaala mbi. Ne bwe tuba tugenze ku Kaaba Katonda tatukkiriza kusaba. Bw'oba ogenzeyo ng'ogenzeyo kusabirako ssaala mbi tebatukkiriza. Naye oli yazuuka n'asaba layira Turukadiri. Ndowooza. Afaanana nga. Nze tanfaananira muntu alina kizibu kyonna. Akufaananira omuntu alina ekizibu. Ensi yagijjako amaanyi. Nze wange siranga bantu bazuuka kusaba ku 9. Ewuwo. Era ze mbeerawo neŋŋaana naye tulinamu ebizibu. Nina omusomesa wange ne takyasaba yagamba yeebaza bwebaza. Oluusi Katonda kyetaaga n'omwebazaamuko. Naye era asaala naye nga mu ssaala ze bw'aba bino bye tuwanika yaba takyagaani Mukama mpaayo kino. Agamba Katonda nkwebaza. Ate awo Katonda wasinga okuweera. Olwakino. Waliyo abantu balina ebizibu gyenuwinire ne waliyo abantu nga ye buli lwafukamira ossaba. Ayinayo kyasaba Katonda. Ayinakuyiwa kitukozesa ekyo ekigambo kusaba. Buli lwafukamira okwogera ne Katonda ndowooza kitambulira. Kubera boga nti okufukamira okusaba kiba kitegeeza era oyagala sabiriza. Oyagala sabiriza Mungu. Nenda ne baba olina ebizibu bingi bitya Katonda funayo ennaku zo z'ogenda omwebaza. Kale mwebaza olw'obulamu. Anti naye kale mwebaza olw'ezzadde. Weebale.
kale mwebaze olw'okuba wasuzo wakesezza ngossa. Oh, that you woke up, eh? Azinenda kwa musibuli abamu kati abamu basula mu mizikiti. Gye basula. Bakufa ababereeka. Nozuuka buzuuka. Kati gwe togendako mu muzikiti? Ngenda ejjuma. Togendayo kusulayo. Omukazi mu busiraamu ewaffe omukazi eswala y'omukazi ennyuma nnyo ng'agisaalidde ewaka. Nga talese mwami mabega. Ate era ey'omufumbo ennyuma nnyo ng'ogisaalidde ku kitanda awo ku mabbali n'omwami wo. Kati golowooza birala ku mabbali g'ekitanda nga w'otadde omusaalo kye ŋŋamba. Ne musaalira awo. Nina kyendowoozezzaamu naye olw'eddiini kankireke abantu bayinza okifuna obubi. Ng'ate kirina okuba nga kya buseegu. Era kibadde kya buseegu naye munna abantu ennaku zino feeling zibali waggulu. Oyinza okwogerako akantu beekati ate ne bansanga neetondera abasiraamu. Abasiraamu bakambwe. Ate abasiraamu bantu bange. Kati kankisigaze mu bwongo be tunaava ku mpewo nkikunyumize. Okinze jjokiza n'ekikunyumiza. Nakati Idi pulani ki? Idi oyimiridde otya? Idi ng'agiriira wange. Eno Idi nfumba. Eno pozo si Idi y'ebisolo. Idi y'ebisolo. We baali basacrificinze Isaac. Oh baba. Kati ey'ebisolo gy'ozungiramu. Ey'ebisolo ndya mu restaurant. Ogumu Namyalo bw'alaze mu kisiibo kino bwaki bwonna. Namyalo ali mu kugaba abadde asiibulula bantu. Asiibulula atya baatamanyi ffe baamanyi n'atuleka wano. Naye ndowooza nze naye twawule. Tutuuse we twawulira. Osiibuludde abanaku. Yidi ya lwakuna oba lwakutaano. Naye ffe tosobodde wano tusiibululayo akantu essaawa zange 2 okuva ku 10 mpaka 1. Tasobodde wadde okugamba. Kigamba sibula. Yansiibulula. Yakusiibulula yatuyita n'otatugamba. Teyabayita yampita. Leero tuli wa Hajati ku kizimbe wano. Onojja. Wano ku US Mall. We tuli. Enkya tuli ku Bereya. Naye yegundi ya Bereya katagenda bbayo. Anze najongerayo. Luli nali nsoma. Kali ne njongerayo. Osoma kiro? Lwaggulo. Katugenda ku jikoni. Tugenda ku jikoni. Bikutte entegetege. Kasuku. Ye bannaye batu. Buli bwe ngendayo nga. Oba temanna mukyogera. Lowooza baali bankwasizza kaliro. Babugaba. Babaŋŋamba wiiki eno, wiiki yaweddeko. Yatweyogedde nani? Bule yabiri. Bule nga yeerabira mukwano oyo. Yeerabira n'okugyayo ssente. Ali mu nteekateeka zinoonya mukazi. Yeerabira n'okugyayo ssente. Yeerabirira ddala. So leero tuli ku US Mall. Emmere ya ssaawa mmeka? Emmere ya leero ya ssaawa emu. Jamuwaawo. Anti keerako obuzibu gwe bw'olina ne famire yo mwe babagamba nti ssaawa 12 mwagala musimbule 15. Naye akappeninga olunaku luno. Bwe mukola buli kiseera. Obeera buli ssaawa okwogerera ebigambo. Ewa Shalom mwatuuka ssaawa mmeka? Ewa Shalom mwatuuka ssaawa mmeka? Ewa Shalom twatuukira mu budde bwa kusimbula. Nedda njabo. Mwatuuka ssaawa 1:00. Okakasa? Ssaawa 1:00. 1:00 twali tulya na mmere. Nedda. Mwatuuka ssaawa 1:00. Okimanyi nasiibulukira awo. Ojuga nti wava mu katabe n'okandekera. Akawa. Akawa Shalom wanene mu miti. Anti wansanga ntuuse. Anti. Nga oziri ssaawa ng'emu15. Nedda mukwano. Okitegeera. Kubanga natambula natuuka ssaawa 1:10. Temukwata budde. Kyavoola ebintu bigenda bayitako ebirungi. Ng'ebiriwo ebituyiseeko. Tewali kintu kimmenya mu bulamu. Nze nkuuma obudde era naawe okimanyi. Ate gwasinga obutakuuma budde naye toyagala kikugambako. Nze nkuuma obudde okuggyako ku makya. Ku makya mbeera nasuze mu byange. Nze nkuuma obudde n'entula n'enkulinda ne soogeradde ekigambo. Olunaku lw'eggolo okubala ebintu bino bya kisi olunaku lw'eggolo n'adde ku beach. Ani? Nze. Ewwa. Entebe ku lukindo. Nina muvabulaya wange yazze Shadrack. Wabadde ku beach. Twade ku beach ne bamutebi. Beach zikola mu kisiibo.
Lwaki? Beach zikola nakakati era benva wano ngenda ku beach. Ng'abawala baliyo bambadde bati. Tiwabaddeyo bawala. Mwageze mu beach ku kisiibo. Hey, twaddeyo ne Jenkins ne Sister Annie. Twalidde ennyama ne tulya ebyennyanja. Emboozi n'eyingira saa 8 ogw'ekiro. Kye twabakoledde twasasudde bbiiru. Twakisasudde ssaawa 4. Ne tubaga nti nedda kati muleke wasikaali. Ne emboozi n'etambula bannaaye. Baabalesewo paka saa 7. Paka saa 7:8. Naye amazzi biici ate nategedde bino ebintu by'emizimu gyebiri. Omanyi twatandise nga ekyatugobyeyo nga tulinga abalabu abantu batambulira ku mazzi. Nti nenga mukasa kati. Nga batambula n'ebigere. Ku bigere. Nga bali mu mazzi. Nga bali ku mazzi. Naye nga tebaliiwo. Andi nga tubalaba. Nze bwe mbalaba ogenda awayiseewo eddakiika 3 olaga ne Kasuku. Tolabye ayiseewo. Kye nasinze okwewuunya. Mwabadde mutamiddemuko. Ati kyekyo. Ekyammazeemu amaanyi. Twalabye ebyennyanja nga bibuuka bwe biti. Kino kikola beki. Ebyennyanja muki? Mu nnyanja nga bikola biti. Nase nendabe nalabye kali byajjidde mu feezi. Twalabye ebyennyanja nga biringa bishaaka nga bibuuka bikola bwe biti. Omayo ebibabuuka nga kimu kiddeene kya kiddeene. Ne tuddako awo ebiddako. Ne tuddako bino ebya bulijjo bye tulya. Nga nayo bibuuka bwe biti. Kati ekyasembyeyo ekyammazeemu amaanyi nentegeera nti tulabika tutamidde. Nalabye bumukene. Omayo kubeera wooli nolaba bumukene bubiri. Nolaba bumukene bubiri nga bubuuka bwe biti bwe buzira kuba kino kiguni. Kino ekiguni ky'ekyennyanja ekyemabega bakiyita batya? Mu Luzungu. Mu Luzungu bakiyita batya? Ekyennyanja ye tilapia. Muliriza nti yakatandika gitematema. Kyonna wamu ye tilapia si ekyo? Tilapia kika kya kyennyanja. Anti kyenkugamba ekyennyanja mu Luzungu ndi mukunnyonnyola ngege. Ekyennyanja mu Luzungu kyeki? Anti kyennyanja ki? Fish. Thank you. Kati mu bika bya fish. Ekyennyanja ye fish. Kati nze saagala bika bya fish. Anti yako njagala kutegeera. Ekyemabega ky'ekyennyanja bakiyita batya Zubedah? Ekinsuti. Ekyo. Ekinsuti. Mu Luzungu, the behind of the fish is called what? And the thorax abdomen neki? Tairo. Vuya bibyo. Wano ekyawakati bakiyita abdomen. Kino tairo. Olabye omwami wo bwakutunuulidde agamba omuntu okola loosimisa nange olaba. Mukyaba nyambaako. Togenda ku ssimu. Togenda ku Google. Fini tairo. Naye nga njogeddeko akagambo tairo. Ekya tairo tekiriiko. Fini. Bakita fini. Mukyaba agambye fini tairo. Naye yasamira mulimu gamwa. Gwe nasiibye njaga kukubuulira mutyaba omulundi ogusooka. Okirabye? Images. Okirabye? Kyekyo fin. Okirabye? Naye akagudde. Akagudde. Kino gye mbadde mbuuza. Atuwadde kano. Otuwadde buno. Buno obukuba amazzi. Bw'atuwadde. Naawe obadde tokimanyi. Naawe ogambye fiini. Nkugambye si fiini teiro. Anti gwe ogambye fiini. N'ogamba jjako teiro kibeera fiini. Ndowooza mukyabye. Ekyo ekintu si kyangu. Okujja ng'okyali mu ssomero. Kuba nze byensoma tebansomesaayo byennyanja eri. Okitegedde? Kitegeeza definition yakyo teriiko. Gyeri. Gyeri bagita kodopedunko. Wabula nange badde bali fiini. Sebo naye ebibuuzo tubigwa misana. Wabula bannaye bwe bayita fiini. Akantu ako ka jemu.
abaana baffe bagenda nawe ebintu bino kajemu bintu bya insect ki kyova ngambye abdomen thorax yeriwa thorax kye kino eno abdomen thorax bwe buno obuli kuno wolabe ekiyenje buno thorax abdomen legs ango tewekyawa bambi tewejjako ngalo ovaako werekeko engalo ate gwe wasigaza gwe nasigaza kati ogambye otya thorax yeriwo owaaye nina kyenjagala okubuuza mbadde nkola stories awo ku makya nampijja ne Diana baali bakyankalana mbadde sikimanyiiko ekyo nange kyembadde nekuba nabirabye ku gundi ku internet nga balaga nti baddiŋŋanyi nze bataddeyo verses nga zeze nasooka nenda verses ku Friday kandi nina video gye nalabye obanga beegwa mu kifuba nga omwakubamu ne peeke nga bagamba mwebale kuddingana bulijjo baali bafunamu obuzibuzibu abantu bennyininyini be baali bafuna obuzibuzibu abawagizi baabwe bali bo badde bakolagana nadde nkyewuuliza neŋamba eyo story nga mbadde sigiwulirangako yina oba nga togiwulirangako basobola okwawukana nsi ku ngeri gyenjagalamu bwino naye nti story eno nga sigiwulirangako lulipo wamukolako interview tewakimubuuza ani good nampijja sakimubuuza babadde bakolagana waliwo story just abawagizi story eno nagikonfaminga eno yali ntuufu nagikonfaminga nendaba ne ku bifaananyi ne video naye obeerawa ekiro obeerawa Kasuku nendaba ku bifaananyi ne video Kasuku state agent nendaba ku nalaba ku bifaananyi ne video naye neŋŋamba munnaaye she's my brother ekyo kankirekaawo era ekyo kyo nkiyimirirako ku mazima nalaba obujulizi era nabwo nsobola obufuna just in case of anything lwakuba because gye buli era story terina gyesobola kweyongerayo naye nga nalaba n'amaaso gange bwe nti nze ne Shalom ndowooza nze yali nze ndowooza nze ne Shalom babiri Shalom kogwo kimwakye n'asirika ndowooza byamubuuka obwongo teyakiwa I think it skipped his mind until further notice n'akireka naye nga abaana beeyagalidde mu ggwanga eno naye enkola y'ebintu nnungi nagyagala era essaawa yonna we are falling in things essaawa yonna it's true essaawa yonna laida kiringana ne biri bye naggamba lwakuba ne baŋŋamba abantu wali ku gundi we tugenda ebyo bituufu ne bino wakakasa n'otegera nti bwino mba naye naye waayo abantu abo baŋŋamba Kasuku kati abantu neŋŋamba waayi kankireka awo nange kenyini ojja kumalako emikwano naye ze Zubedah njagala nnyo kuba mpulira amagulu gannuma ngaki ffenna gatuluma twadde mu gurupu ya Sunday Nation nga twogera ku ggwe tugamba nti bannaye amagulu tegatulume nze nga kummwe tegannuma gwe galumye nga awulira gamutendegeredde atuule awulira nga awulira gamutende waliddwa atuule Shalom yagambye nti bannaye ng'amagulu gatufuyiridde tasobola tegasaa mufuuyirira kati kankubuzeyo akabuuzo golowooza mu ffenna ani gwe kayinza ofuuyirira n'atuula gwe gwe gakufuuyirira mangu n'otwakuba kati olaba views nzituddemu buli saawa ogamba bwe nnaayogera tanyiige akaliwa akola wenti
Anti kati gakufuyiridde gwe gasinza ofuuyirira era nadde ngamba era owulira w'omugamba mutyaba nkwatako ne wano oba ntuule mutyaba yakugamba kiro oyimirira nadde ngamba mutyaba nga mugamba nti kati wano wetuli embeera nkambwe hantu banyiiga mangu essaawa yonna omuntu anyiiga ng'ate jjukira omukulu baatugamba nedda withdraw nedda tokola booti amagulu nga gatufuuyirira kati kyogera nti ye Shalom tekasobola mufuuyira lwa mu bantu bonna weeraliikirira nze gwoga nti oyo essaawa yonna bulungi nnyo nze ganfuuyiridde ate kuggwe nze tekasobola kunfuuyirira ayo kati togizannya nkikugambye ekyo nkikugambye kuggwe tegalinfuuyirira tegasobola kunfuuyirira naye kunze nkimanyi gasobola kukufuuyirira nentuula wansi badde yesi yazija mudde obwesigwa bwetyo Shalom tegasobola kumufuuyirira Shalom yagaye nti bannaye ekituufu tuli ku ki konze sigala ng'oyimiridde omanyi punishment zedda mu mutima nga emikono leka waggulu booti ogenda owulira obeera ng'ateeka wasi nozaayo obanga ateka sinaleeta kibooko kukuba mu kiwato nozaayo lwannaakola ntya Zubedah teyandibadde kati gwe kyoliko naye Shalom agamba buli lwemangolabe nti ngendo buli lwengolabe nti nga ndafeesi yongoze ng'olaba ka message ka anko it is not funny kibadde kyeyogezayogeza amagulu gatufuuyiriridde gali wano gatufuuyirira gatufuuyirira mu buli ango naye tugamba katumale gasigala nga tuyimiridde mutyaba yaŋŋaye ne mugaa nti mutyaba mutyaba yagambye ekyo yaŋŋaye nanga akasuku amagulu nga mpulira gannuma konze tewali we gamulumira sigala ng'oyimiridde ate nanga ati ezo ekizibu mutyaba gadde gamulumira ki anti ayimiridde naawe atya ayina ke yagambye nanga nti newa misaki twabadde ffenna nga tulya mmere oli musiraamu munnange konze swabba munno totuula wansi tusigale nga tuyimiridde tuti mutyaba mu jihadi awithdrawing aba alidde mu busiraamu olukwe ye bannaye nalabye sitole ya gundi yono omusajja ono owa Iran gwe batta oli omukulembeze waabwe nti baamugamba nti vaawo n'abuuza abalala bonna bagenda vaawo n'agamba benna avaawo tunaagamba tutya bali naga nti ekijja kijje wano ekirungi baali batagetinga ye bw'atyo ng'afa jihadi bw'ovaawo abantu oba obaliddemu olukwe naye baŋŋambye nti kati olutalo Amerika lulabika okuba lumukeetedde awantu awo omusajja mukambwe omu Iran buli we balowooza nti aweddemu waliwo ekipya ekijja I don't know how true it is naye mbu omu Iran alayika mukambwe sitole y'olutalo Amoti yagimpa omubalanguzi alufollowing era yaŋŋambye kizibu okukuba Iran ya mu nsozi wabula bannange anti yemboozi etambula buli wamu yagambye Iran eri mu nsozi kizibu ogikuba gwokka we bandiise omusajja yazibyewo ku mazzi newe bayisa amafuta yazibyewo omusajja yazibye akantu amafuta gatandise olinnya ebbeeyi nguleyo kapulimo mene ewutange yagala okudduka enneegezaamu si gwagirinnya n'obanga agenda mu bwengula kabampaana akuliko witwali naawe mbagamba ndowooza mulaba kabampaane w'omuvubuka oyo kati atulekera ki ewwa nga tuva ku arena n'otuleka ne mbabuuza atulekera ki kiki kyalaga abantu twali tugenda nnyo amafuta mwali mugenda kunywa amafuta twali tugenda nnyo amafuta ng'eweddemu kuba anti munnaye omusajja namuwa 10 ateekemu amafuta nagenda olaba akalimi we yagendedde ate keeyongedde kukka yali ya ssente z'amafuta ate nzijukirako olwo mutyaba wampa ekyetaano noŋŋamba leero ajja tikankusiibulule kyali kyaki ne ŋŋamba alayika okuba ye Reverend Parks Reverend Parks
naye waliwo ekituuka ku munno n'ogamba ku lw'omukwano kankuma omukwano ssente ntini n'oga nti kangende nteekemu amafuta benze so nywe 5 nefuna dda akalimi akamu kaso situka ate namuwa 5 anti waba amuwe 10 sebo nakuwa 5 kati ogenda kati jangu ogendere ddala omulundi gumu ogambye omuwa 10 kamala okwogera n'omukozi wange soko omujjeko kati omanyi anedda tekyetaagisa anti wano baba bajja kuwulira ewange kati ajja okujja n'obuwa agenda omukwata ebyo biveeko ajje n'omuntu wanaamukwata baba tamuyina tetujja kukola ate ffe emirimu gyaffe ginaayimirira olw'ekyo eri kwoti gye baatuwa gy'oba okolerako quotation eyo naye obeerawo oti bamaye okukola ebitakwatagana gundi eyo bagireete tugimala genda gwe genda yakugambyeko nti ogenda mukwata bye yagambye ani anaamukwata kale maye kati obuzibu bwe nnina oli yatandise akantu naye yalowooza alina bonyaabonya ffe naye gweoyogerako mutegedde naye muwe nkusaba tolaba ndi amagulu go gakwebuluma n'otuula yimirirako ku lw'omwami oyo muntu wange nnyo n'omutima gumu muntu wange aba omumuwa n'abikwata oba obaddiki anti alina gy'alaga omwana atandika butandisi yatandike tewali amuganye ono alina gy'alaga kuba kati ye atandise ggwe wooli atandise wooli yeekutte ku ggwe naye maama ng'agituulamu nga yenna nnyini waayo n'agikyusakyusa entebe anti ye muwanvu kati gwe wootuula ate ye si waatuula mutyaba maama ng'anyenyebalira mu mmotoka yo mutyaba ye mukozi asoose okuba nga emirimu gy'agikolera mu mmotoka avuganamu kati alina ebintu bya ofiisi yaffe byagenda oleeta basooke byonna bigenda omwo naye kati eyo emmotoka tetuseezesezzawo emmeeza za ofiisi ozitambuliza mu mmotoka naye ogiraba beerabika obulungi naye luli nakutuuzaamu wawulira otya tewawulira enjawulo ku toyota nayo yatuula nga tayagala fuluma omanyi kyeyayogera nkikubuulire yagamba naye anko yankola bubi twandiguze akyaga nnyo bino emmotoka beebiti twandiguze eno bweti bwe yatuula beeti bwe yayingira emmotoka nenga nti hello Miss Zubedah welcome to Kasuku's car nagiseetinga olimba yalako dye kyekigambo kati emmotoka okimanyi nti erina siri owaayo waliwo onyiga ku gundi ku steering boot noga nti play me music nekutwala playing music negendayo teri Toyota ebikola jjawo ebyo ebintu byo yaŋŋamba nti senga yamanya teyandikukkiriza kugula mmotoka eyo era naŋŋamba agenda kwegulira emmotoka eyiye ebyo byonna nabigambira mu mmotoka yange waŋŋamba Kasuku budde ki bwe twafunamu awo nga tuva eri kuba mukwano wantwalako nga sipiidi gy'olina mpitirivu kate onkasuka ebweru naŋŋamba kati ono andwisa wano kimotoka ekyo kyavuga olwokuba yagula ekimotoka ekyo olina nakiwateekamu olwokuba olina woonyiga enzijiri ezeggula zokka mwolowooza kyamaanyi ono yayogerera akasawoko akasawo kokogerera akasawo ono yayogerera akasawo naŋŋamba akasawo kalimu ekisumuluzo eki yagamba nti akasawo kalimu ekisumuluzo eki yagenza agamba buli muntu nti nno olina akasawo nze sina mutenda gwe nali ŋŋambye era n'ambuuza nti nno naye ekyo kyeki akasawo nakakaleke ekirungi mukama ebigambo byoyogeredde akasawo Zubedah ani agenza agamba abantu ani yagala Roni akasawo nedda gwe wanyumiza Roni akasawo sinze namunyumiza akasawo sinze basiba bonna oyo ne Roni babeera bonna nga ba editinga waka waabwe era Roni yajja babeera bonna naye tebatabako kasawo mwabulako kamu kateeka wano naye tunasigaza ku bantu baffe anke tulajo tunuulidde
Olinga agamba. Anko sigala ng'oyimiridde naffe tofuuyirirwa okugulu n'omulundi no. Akoyo okugulu kumufuuyiriridde. Nonzo olaba. Masopulu. Ali nno bwe tutyo naffe bwe tuli. Naye kasita oŋŋambye nti beema njagala otuula ntuule. Tuula. Enkyanja tuula kuba kati mukwano tuula. Zubedah gwe wange. Nja tuula amagulu mpanike. Gulu nnyo n'emikono. Ogalabe waggulu ogalabye omusajja atudde nange. Tuula. There is no problem. Kati tetugenda byogerako. Biriwa. Ebituyimirizza. Gwe sigala ng'oyimiridde yenna awuli ayagala byogerako abyogereko. Nze nsigale nga nnyimiridde. Ngamba gwe sigala kyonna ky'oyagala oba kutuula oba kusitama oba kuwanika mikono oba kuwanika magulu. Kuba kati abantu bagamba nti kati kebazze kaba bituwe. Naye maama. Kizibu. Buli lwejagala okwogera nkuwamu akafaananyi ng'okoze oti. Ora yentunula. Maliza. Lwaki ofugwa? Zubedah. Zubedah okolima ebigambo. Okolima ebigambo. Kati awo oyinza okugamba Shalom ebigambo. Omulabye? Ola kyenkugamba? Naye tewali buzibu. Ffe katubeere bantu balamu katusirike. Ffe tujja mubeererangawo ye tayagala. Atuule. Kati olowooza bino by'oŋŋamba mbu oyagala otuula. Oza sikumanyi nti onkeneka. Mutuula. Tuula era tuula. Mukwano, oli mwana muto gwe ŋŋamba tuula n'otuula bayibirira n'oyimirira. Ku jibuzi gye nnina ekikopo mumpane ku sukaali. Kasigale kanyimiridde. Sijja sobola. Mu famire mubaamu n'oyo gwe mumanyi nti oyo bw'atyo ate ne mumwagalirayo. Yenze. Kati mukwano wonna w'otuulira. Muyogerako ne mugati. Ne bw'onootuula bino kaba bikugambe. Ne bw'onootuula sijja gaana kujja wano kukola kantu. Nja kujja nkakole. Era nsigale nga nseka. Nsigale nga tuli bwe tuti. Kubanga mubaayo n'omuntu wamwe gwe mumanyi nti muna kuba muloopa obwenzi buganye ne mumubuulirira. Bakitova ku bwenzi omukazi ng'akuloopa n'agaana. Era twewunya bwewunya tugayambi leero nga tayenze. Kati muli eyo mwewuunya. Mugati naye omumwe era omulaba. Gunfuuyirira. Ky'oyitamu tukiraba. Naye wonna w'owulirira naye leero nina akantu ke ndabye. Fifi da Queen abadde ayogera. N'aga nti naffe ffe nnyini bannakantu tuzikire. Tuleme kiwa muliro. Fifi da Queen ayagala okwogera muleke ayogere. Ngamba owaayi era nadde nakoze prep naye benkalabye ne ngaawo owaayi. Mutuufu. Indako obadde okoze prep Fifi yakuyambye. Mbadde nkoze prep. Fifi yakuyambye. Kati oli wakuzza buzza. Fifi yankubye mu bwongo n'enkala ne ngaawo owaayi. Indako kati Fifi oba butamulaba. Era mbadde nkeera bukeezi. Ki ekikuganye? Fifi tali kuno agenda kukuba. Ayogedde amagezi ne gadda. Kati enkya tagenda kwogera. Ayakimaze. Ati ngamba. Akyogedde leero. Kati enkya tagenda kwogera. Ogenda kukola otya? Kiri akimaze. Kati bw'ayogedde bw'ati. Mbadde ndi ku ttooyi. Obeera ne simye mu ttooyi. Ku ttooyi. Kumakya. Ojja zimba obuzimba bw'emabega. Bujjaye. Bamuyita batya obuzimba bw'emabega mu luzungu? Anthroids. Bamuyita anthroids. Bazita batya? Omanyi nti nga tukyakola ne bakayima ku TV okwo. Waliwo season gye yajja nga abantu balwadde obuntu obwo. Bukwata abantu. Twalina bakyali baffe nga oba mukaaga omu twagala ntumukyalirako ne wano. Yali Najeroba hospital. Babumulongoosa era ye. Naye obulumi. Kati twali busooka tulowooza nti oba bisiyaga. Kati babitunnyonnyola luvannyuma. Ebeera constipe. Kati ebyo mugenda mu ttooyi nga toli attentive. Oli eno ku ssimu eno bw'okola pupu. Oli ku ssimu bw'okola pupu omala n'okafuna oba ekyenda kisobola okwesiba. So bw'ogenda mu ttooyi concentrate. Nedda. Nanti olaba ekitwala mu ttooyi olumu oconcentratinga ate n'olowoolezaayo ebintu by'amagezi. Kyova olaba ggwe oli wakujjukiza. Ntegedde lwaki otegeera obuyise.
Mutoyo bayo n'essimu. Kati nkulabye ekinzijidde mu bwongo nga nkulaba ompita my blazer ngamba wash my sister ondabiddewa like mu bwongo bwange ng'oli ku toyo ekyo ekintu bemazola akavidiyo ako kino ne kijja my blazer nenga my sister baba oli wakuzza ndi wakuzza ate kati yalinga nziza yafa kati ekyokukola tewakyali era kati gwe nnina goyina okunziza nonga nti bwana Kasuku you are trespassing please come back rewind tujja kukubeerako onombeerako wotugambirako oye nga tukugamba gwamanyi tuula kati kyenadde njagala okubuuza so now ndaba omumwa gonfuyirira obulumi bwoyitamu olinga mukazi agenda kuzaala ng'ebisa biganye nga buli wapima centimeters tezituuka omukazi yambuzze waka now what are you going to do Konzo what do you think I should do you just keep quiet what do you want to do mukazi watana yakubeerako bubezi ngali ku mwana omuto amagezi gampadde oyo nno kati ye maama we ye taata we ye jjajjaawo lekeraawo temugabiragabira abakazi buyinza beemuto yeye kati omukazi bw'ofumbirwa omusajja ofuuka maama we ofuuka taata we n'abasajja be batuwasa bwe bati abeera taata gwewo ng'omuyita anko owaaye nze owange anko sooka jje naye ng'ava mu ttooyi basula wano wansi bakazuukuka wansi obwo obuyumba kwe basulaawo saazi zino 2:45 bakazuuka nze nkedde wano saawa emu sinnalya ntolya zino ennaku ensigaddeyo siiba okuva ku makya tusigazza lwaleero lwakubiri na sisobola kusiiba gidi esobola okuba ya lwakuna oba lwakutaano kati nze okusiiba kwange okumanyi mbe nkeera ku makya nendya ku ssaawa nga 2 nenziramu ku 7 oba 8 kati awo nentwaliriza kati awo nenziramu ku 10 kati awo nensiiba paka ku 1 naye obutunda bulabika busitula lusaazi obutunda anti obutunda obumu bulimu acids mpulirira ddala bubi nnyo nnyo obutunda obumu bulimu acids si bulungi omulabye olanga tasika ndowooza ya sponsoringa wano negwe ng'oleesa ebigulu oli munyankole beera awo ogenda kujja mu kamera bone ng'oleesa ebigulu oli munyankole oli butoro oli muganda gwani nakigudde mweddira ki nkima emanke weddira nkima be bannamuddu ninayo kazini wange bamuyita nakigudde Lucy baali babeerawo Kitende ewa Aunt Maria ye bannaye Aunt Maria nga ndudde omulaba ali atya how are you Aunt Maria Lucy oba Lucy yalaga wa abaana abo baali bagezi nnyo oba yalagawa so bonna kazini wange bamuyita Lucy ndowooza ye bakazini bange abakuba bali eyo tebaagala nakumanya nti tebaagala nseemanye nti mbamanyi ku bintu bye neekoze mu bulamu bw'ensi kale omuvubuka eyali omukakkamu waliwo yatunyumiriza emboozi yo nga tobangako mukakkamu wabula nga mu kabinja gweka mukama gwe yanunulamu ku bintu bye mwakola ensi mu red paper gwe weka yasigala ng'oyimiridde mpa Rolex ane lwakyokeranga Rolex bannaaye kuzaalibwa kumu n'okufa kumu jjajjange yaleka ne ssente ozituddemu kyenkugamba nti olaba yazireka kyekiŋŋaana okulya mpa Rolex ne kyayi genda n'ekikopo kino ejjiiko yange yeeri ejjiiko yaki etabula kyayi ejjiiko naye ogireeta lindako watandise otambula n'ejjiiko ne kyayi bagyerabiddemu tubadde tupapa nga tujja wano kyokoze nomugamba atwala ejjiiko yo gy'aba atabuzaamu kiba kitegeeza ki kiratwala bbanga ki
Oh kale nakigudde chai wango omanyi mulina mujaja mulina ki kisubi mulina cinnamon mulina mudalasini ogw'ebikoola oguno muse teeka mulungi cinnamon gwe mudalasini bambi oba tokamanyi binali siritegeera kweriri teriri ayina ne hips nenga terinyeenya naye ayina kano akantu wosobola oteeka omwana okalaba akakanya yayawula nzi like ffe bakazi bootunako n'ogamba mukama awunda she's cavicious oba cavious kituufu kiri ki cavicious kiri cavicious kati Idi tuliwa buwate ompise nja kuyita mpita nja labo bankuyita zwati byenkugamba mututeeka ku bunkenke awuliriza abasigadde bonna nojjukira abasigadde bonna bafunye eddakaadi eyiyo ogenda gifuna ku lunaku lwakusatu nga wonna tukyakwetegereza okyalaba enneeyisa yange omwana yenna bw'omala gamusonyirangawo oba akyusizzaamu oba omwonoona ku lwakusatu mukyantunuulira mulabe enneeyisa yange okuva leero oba najja ku Idi emmere mugyeriire saagala kummanyira nange bentyo ate era singa tojja ku Idi siriiwo we tukuyitira ku Idi siriiwo okyali ku last maama ebyo badde manyi omukyala yabinteekako naye lwakuba twalaba nti bimukolera nammwe ne munkwatamu kati ku Idi saagala bampita nafunye gyendaga oli waani wajati ajati nalutta tannampita naye era eyo si gyenjo laga nina we bampise nina omugagga wange kololaawo yampise ogenda genda wajatiwo oyo wajati oyo ayita tayita ku Idi naye aba anoonya waanaaliira mmere anti omwami wejjukira taliiwo kati talina gwafumbira era naye Idi aba azunga buzunzi ate amanyi okukubira ku nze owaayo olinayo gye bakuyise ne muganda edda oli musiraamu fumba emmere ewuwo otuyiteko tayagala bagenyi wuwe abagenyi oba olina obbalobozaamu okirabye so naye nina omugagga wange eyampise naye nze abajja ewange amakanzu gabeere nga makanzu babeere nga bagaguze ku mimizigirama otunda n'amakanzu orders amakanzu gabaga on order naye anti wandeetera ekkanzu teyantuuka ekintu ekyo kyampisa bubi waleeta ekkanzu wandinga nti ekkanzu wali ogireetedde ebbaawo ng'oyagala ereme kuntuuka agitwale nayo ekkanzu teyantuuka waliwo omuntu omulala yandeetera amakanzu zayambala zibeera custom made mulye nkubuulira mulye zibeera custom made omuntu omulala yandeetera ekkanzu baire abantu abagenda eyo sima Egypt UAE nayambala ekkanzu ne baŋŋamba nti ezo basulamu nsule waliwo ate waliwo tenze bagobye emakka ezo zennyini nga bagamba night togireete eno kati tunaategera tutya nti eno night eno si night bazaawula bazimanyi kati night ze ez'emikono emimpi so bwe mbayo n'ey'emikono emimpi mmanye night bwebasi naye baabo mu nsi yaabwe mu bbugumu lye balimu beebaka batya mu gundi ezo muki mu kanzu ezo ati gwe abagisiiba mu busiibi wali ate ogambye nti night ati bo baziyita night naye kati wala abaano bazifuulana za kukyaliramu ajambala buli nnyo n'agenda mu bantu akyali ate kati tunaamala tutya nti eyo ya night kati ekyo nkitegedde kyali nagisiiba mu waka wali waka ne weetala bokisa temuli buli kimu nga semanengene yeewuwa beti alinga campus nsaba zinaku zensigazaayo ndeke ate kikyenjogedde ekiri awo kati that means oli museego your imagination no buseego that means your imagination wuliriza oli museegu kuku gwe museegu amala mti aba ataddeyo akantu kaffe
Tannaba. Akantu kakeberako nga mmere. Nkakeberako naye njagala kagendeyo. Omwezi guno gutambula naye sinnalaba kitambula. Omwezi gutambula naye sinnalaba kitambula kati we wava obuzibu awo. Kati nze ngamba sikeberakebera nze olumala okukola. Ng'okomaawo. Nga ntandika olaba engoye. Oli yakebera. Ndoza yabeera amanyi nti bizinesi ye. So kati Idi abasiraamu mutuyite. Ekyokulala mugenda wulira pirawo. Abawala abasiraamu abavubuka bagamba nti bakooye owulira emboozi ya sitati. Omuntu n'akumingiriza ennaku 3 ate n'omwongera wiiki ya sitati. Ennaku 6 kati ate batumala ennaku 6 tusooka kuliwa. Okuliwa ki? Ze twalyamu. Kati kyenjagala obbuuza zino ennaku omukyala singa mweze ennaku zino ze musiiba ate agenda mu nsonga. Anti zezo. Mu nsonga era osobola osiiba. Osiiba. Naye ze sitati. Ze tusooka ne tusasula. Kala sitati waaki? Sitati sunna zibeera ennaku 6. Siza teziri farala zisiiba. Tezikakatako. Naye omuntu yenna nga omanyi olina ebibi by'oyinza okuba ng'ogamba munnange kyalina bye nsaba Mungu ne sitati kanziyungeko. Mpitiridde. Naddala abavubuka abasinze. Naye okuliwa kwa teeka. Okuliwa ziba ennaku mmeka? Z'oba walidde zonna olina ozisasula. Ennaku 7. Ayinza okuba nga teyalya 7. Waliwo n'abaalwalamu. Hanti ngamba oba wagenda mu nsonga. Waliwo nga teyagenda bugenzi mu nsonga nga yalwala omusujja. On average omukazi agenda mu nsonga ennaku mmeka? Ideally. Ennaku 7. Ennaku 7 ziba nnyingi. So abamu 3 abamu 2 omuntu agenda ennaku 2 besti. N'agenda ennaku 2 n'amaliriza. Ekiri nnomo ennaku 7 bw'osukkaawo. Oba oli abunomo. Ennaku 7. Okuya ng'oli ku family planning. Bannange. Kati oba olina oliwa, bwe tumala oliwa ne tuyunga sitati tokkirizibwa siiba kisiibo kirala nga tewaliwa. Baba. Ebyo bino bye mpulira oli naŋŋamba nti Kasuku nasiibye ennaku zange 2 n'akwatayo endala 2 bw'atyo aba agatta. Ajja aziriwa. So olina omwaka mulamba okuliwa. Kati abavubuka naddala abakaafiiri baavuddeyo nanga nti Kasuku tugambireko ku bakyala abasiraamu. Tebatutigisirizaako nnyo sitati. Nti ennaku zino eza sitati be baba basobola bazireke. Lwaki bw'aba sitati kuba zino 3. bw'aba asiiba Mukama muyambako omusajja ono. Kati ate era ne bagamba nti bano bennyininyini abakaafiiri ne bagamba nti ye atali musiraamu habaayi omusaba yaaki. Ate ye atali musiraamu agaana atya oli okusiiba sitati. Awo nno enkalu we zajjidde. Kuba kati atagaba abaaya waki ogaana sitati. Kati gw'otunda abaaya kyekibeera ki? Abaaya ne shaliya abaaya kyeki? Kino ky'obikkako shaliya ebeerawo kandi n'oteekako shaliya yeeno. Kati bw'ofuna ky'obikkako ye abaaya naye ndowooza kino ky'obikkako si kya ssente nnyingi. Tosobola kigula kimwana akyambala kyokka munda ateekemu. Abeera mubaamu ka input. Abo abaana ye nga bankalu. Olutalo we luli abasajja shaliya zitandikira ku 5,000 okudda waggulu. Ate shaliya ziri 3 ku 4. Shaliya esaala, shaliya egenda ofumba, egenda okugabula abantu emmere, n'egenda okugenda mu ka evening walk. Ze shaliya 4. Naye abatunze ku layisi tuli ku 5. Bwe bukadde 2. Kuba lutalo. Luti bali tuzitunda 25 3 eza layisi. Ne kati olutalo. Ebintu okubitwawo ttuuka. Kati mu lunaku lumu omuntu ayambala shaliya esaala. N'akomawo n'ayambala efumba. N'akomawo n'ayambala esaavinga. Bw'amala n'ey'okuwujjaaliramu. Naye ndowooza obubbi kati bwe muliko. Ekirungi ze siri musiraamu. Abaya za bbeeyi. Kati n'okwo tekuli bukaaya. Buno bwe musiba ku mutwe. Obukaaya nabeera nawo bwa njawulo. Butandika ku 5,000 okudda waggulu. Kati kano kolina ku mutwe k'5. Kano k'3. Nga tebabuseera. Kati kikugambe butandikira. Nze kati abo bakwano bange abasiraamu abakazi. Yidi teri muntu ayinza kwambala akakaaya k'3. Ng'alina omusajja nga ggwe. Ekitone nnyo alina okwambala akakaaya ka 15,000. Ayinze nno omukazi omusiraamu. Ngamba singa omusajja we aba mu ttuluba lyo
akakaya kalina kuba 15 225 moche ewano womocha kati omusajja omusiraamu omutuufu kati kyokola genda wa Zubedah bakakuwe kweji mupozinga omugaye batukwateyo ka video bakwate ka video nga Zubedah yebaza banayi mwe bale kumpagira ekyo omusajja abakoze omugaye ndi ebintu bya Zubedah bya bay naye nga akotte wano omukazi alowooza eti kale ka 15 kumbe nesaba abaana abasiraamu bamanye engoye omutuukako naga nti nedda wano nedda nakakaya nkamanyi babumanyi n'ebika n'amanya nti bambi kano enjiika gye kayiika ssente kati ekitegeeza tuli mu buzibu naye nze Idi bannaye nafunye nina omugagga yampise ekkololo yaŋŋambye ebintu bino wammanga yaŋŋambye oli wa ddembe either tukuweereze amafuta oteeke mu motoka weereete oba emmotoka ekukimene lidika wow eyo option emu ne mugamba nja kweteeramu naŋŋamba agenda kundagirira we ŋŋenda nganywe ne mpulira obulumi nze muneetega nnuma ago ne mpulira obulumi ekirungi bagamba n'ogiwunzika giwunzike kati ne nfubutukawo n'ambuuza kye nnaayambala ne munnyonnyola nti era naye ono akabiina ke katini kanyeenya akooli katini tekanyeenya ekituufu kye tuliko ki kati bazze kukola ki lotale si lotale bano ba Chelsea waliwo abazannya Chelsea oba microfinance ye bano ebibiina by'abakazi bikyaliyo bino bigundi biniigiina bibeegabiranga ebirabo olina jjanga azina n'awa munne baabikyusa bye bino gift exchange naye ekyokulala kye twagala okwogerako Katonda ennaku zino waliwo ekintu kyakoze abakazi ennaku zino wetusanga ebbeere eddene ebbina tekuli anti ebbeere lisika ebbina naye ate era waliwo abalina ebbina ng'alina n'ebbeere naye otaba mungi habanga payinti y'amata ng'ebbina ddene n'ebbeere ddene omutunuulira n'ogamba mutandikira wa abaana abazungu baba baagala abazungu baagala abakazi amatoka endeeza ebbeere lyo abazungu baagala litandise okuleetera obuzibu kati gwola Zubedah n'ogwa bugwe Bungereza you get adopted instantly you get adopted abazungu baagala abakazi nga batini nga bampi you get adopted nga bolaba eri ku sayidi y'abakazi abazungu baagala abasajja abanene average height era nze buli wengenda ebungereza baagala kuntwala unfortunately mbeera nakatandika okwogera n'omuntu ng'omukyala ankubira naye babiri libeera ddogo okimanyi ekyo nze nakyali wange buli lwabeera mu bwenzi omukazi amukubira buli waba agenda otandika baati instinct z'omukazi omukazi amukubira kyekyo kiba kitegeeza nti Katonda omukazi ono amubuulira ate nakyali wange omulala yagenda ne yeegatta n'omukazi naye nga tebanneegatta yawulira ebiwuka nga bimutambula biwuka ki like ngo wanabaddekaawo ngo kibeera mu bwongo no kibeera mu bwongo you feel like insects are moving you ebiwuka nga bimutambula kati yagamba naye kiki okiwulira obwongo ne bumugamba nti alabako omuwala mulwadde naye buno abantu mwe balemezaamu n'asiga ne yeegatta n'omuwala n'agenda omukebera ng'avuddeyo ng'era baagenda n'omuwala babiri omuwala nga mulwadde omulenzi yali mulamu naye ndowooza engeri gye kaali nti kaakamuyingira anti omanyi tibaleeta eddagala lya gondi yaddamu naye yagenda ku gundi bagiyita prep omusajja wange yali ku sipaaka awo omumanyi n'amira eddagala oba olimira wiiki nnamba oba omwezi mulamba ng'aloota bajjajjaabe ng'abamuyita ng'alaba okuva olwo yagumira ku mukazi we yagamba talidda mu bwenzi
Basooka namulaga sayini y'ebiwuka. Bawulira ebiwuka bikutamba. Bajjajjaabo ono babeera bakugamba. Namugaa nti naye obwenzi nga tebuviikako kozesa obupiira. Nangamba ani amugamba nti obwenzi tebuviikako? Nze mwennyini. Kuba lwaki tebukuvaako? Ye nga mugaa nti obwenzi tebuviikako. Lwaki? Nga bwe wakiraba wani tebuviikako. Experience wagiraba weeyo. Naye amagulu ganfuuyirira. Tuula. Waliwo eyakuteza omusipi? Obuzibu bwe nnina n'okutuula. Entebe gye njagala otuulako eriko amaggwa. Kati buli lw'onoonjoganga nga nkukuba layini eyo. Nti mpulira amagulu nnyimiridde nnyo. Nga nkugamba tuula. Nga nkujjukiza nti kuliko amaggwa ku ntebe. Osobola okugatuulako oba ogaggyawo? Sijja gatuulako. Kimala. Leero nina obuntu bungi. Kati sooka oggyeko tulina ate emboozi gye twagala onnyumya nga teri ku kamera. Wabi? Ekya nina obuntu bungi. Obuntu tolina bungi. Nina meeya. Meeya yampa akantu buli mmanda ajja n'amasuuti. Ezo essuuti eza wuulu z'ayambala zaaki. Ayogera ku Equity for Men. Mu gurupu bamugambye abiggyeyo. Ayina vidiyo gye yataddeyo ng'eriko 205 views 4 days ago. Ntambi namugamba biggyeyo. Equity for Men. Teweeswaza biggyeyo. Bambi. Kyokka ayina n'omukozi oli omuwala. Nedda tebamugamba bwe batyo. YouTube ogimanyi. Eyo esooka okuba nga yeyaganye naye ng'eddako egenda kukola. Abaana boogera amazima awo mu gurupu n'owulira nga gakusiiye. Era twagala kugatta mu gurupu. Nkolemu ki? Tubeere nga tunyumya naawe awo. Kale. Bonga. Yalaba. Omumwa kye gumukola yakimanyi. Gunsiiwa. Olinga kwe batadde kamulali. Akukimala. Naye buli wenzijukira nenzijukira akayimba. That's what friends are for. Nkaveeko nako. La 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 la. La la la. Yeah, the world knows. But that's what friends are for. Kasuku tula ofumbe bambi guma. Kibi nnyo. Owulira ofa gwawo. Nfa. Wajjangu mpa ebyokulya byange. Oyo nno naye musiraamu. N'amatu tegakuluma. Akantu ako ng'okasibye bw'otyo. Tekalumaako. Tekaluma akayambadde kambali. Baakakola nga kali bwe katyo. Naye omutwe gwo gufaana gutya ng'oggyeko obuntu obwo. Musiraamu. Musiraamu ye gundi. Firidausi. Oli musiraamu wamma. Gwa Firidausi. Ye Firidausi. Erinnya lyo yalimanyirawo. Yeyo no tubeera naye wano. Ono mulekerawo mugamba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.